Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegatta. Ku lunaku olwaleero njagadde tuyige enfumba gy'ofumbamu amata gano n'ogateekamuko entangawuzi wamu n'omudalasini nga mugenda okulaba. Amata gano tugafumba mu nfumba ya mirundi ebiri ng'ogenda kuteekamu entangawuzi. Osobola okusooka n'ofumba amazzi nga bw'olaba, osobola okusooka n'ofumba amazzi ago g'oteekamu entangawuzi eyo nga tonnateekamu mata. Abalala basooka kufumba mata bwe gatokota ne bateekamu entangawuzi, naye wano singa okola bw'otyo ojja kuba kusuwa wiini nti amata tegajja kufa. Kati sekula entangawuzi, teeka amazzi ku kyoto nga bw'olaba, amazzi g'ogenda okuteeka mu mata kati sooka ogatokose. Bw'omala sekula entangawuzi mu kanu nga bw'olaba, omala giyiwe mu mazzi ago, ndowooza okiraba kyenkola ky'oba ogoberera. Bw'omala okuteekamu entangawuzi ng'etokota, teekamu wamu amajaani nawe gateekeremu ddala. Teekamu amajaani oteekemu n'omudalasini nga bw'olaba. Kati bitokote, bireke bitokotemu-ko. Okitegeera ndowooza nga bw'olaba bitokote. Kati bimala okutokota, awo tekiba na buzibu, osobola okuyiwamu amata nga bw'obiraba. Kyenkola ky'olina okukola. Amata ago tegajja kufa. Kati olaba awo beera ng'oteekamu amata. Tutaddemu ebikopo bibiri eby'amata, amazzi nafumbye ekitundu kya kikopo. Kati nga bw'ogalaba gatandise okubimba bulungi. Amata gano kikulu nnyo mugafumbe gajje. Ekyo kikulu nnyo. Amata galina okubimba emirundi ng'esatu oba ena, oba ogaleke gabimbe gakoowe gabeere nga gatokota butokosi. Olw'ensonga nti amata ago gabaamu eddagala. Eddagala ekikulu nnyo libeere nga lifa nga lijja. Sinakindi nti n'amata gennyini gateekeddwa okujja bulungi. Mukitegeera? N'olwekyo nywa amata agayidde obulungi, si kubimba mulundi gumu n'oggyako, nedda. Gabimbe emirundi ng'esatu oba ena. Kati bw'omala funa akasengejja, beera ng'oteeka mu bikopo oba teeka mu fulasika, wonna w'ogenda okuteeka beera ng'owa abantu bo. Ndowooza ogalaba amata gawedde bulungi okufumbibwa. Teekamu entangawuzi, ejja kugendamu bulungi nnyo ng'okoze bw'otyo. Abasinga batyo giteekamu nti amata gajja kufa, eby'enjawulo bye batera okwogera. Ebiseera ebisinga amata gaagala ekintu ekiyonjo. Singa oteekamu entangawuzi eyo bw'otyo nga bw'olabye, kiba kizibu nnyo amata okufaako. Nkugambye nti oba kusuwa wiini tegajja kufa. Okitegeera? Bw'otyo bw'oba okola ng'oyagala okufumba amata agalimu entangawuzi, gaba mawoomu bulungi nnyo. Tutaddemu entangawuzi wamu n'omudalasini nga bw'olabye. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.